Abatuuze bagamba nti eddwaliro lino lyaggalwawo mu mwezi gw'omukaaga mu 2019 wabula tewali nsonga y'amaanyi yaweebwa lwaki baaliggalawo. Maternity ward eno wakagyombeka yakamala omwaka gumu nekichweka n'ogenda omaiso kyokola kuluga bagyombekere teine kyamaanyi kyakatuyambaga kuluga bagyombeka tulwaine bakagyombeka teina toilet. Babatuuze abalina abaana abalwadde abakyala abalina embuto wamu n'abasajja abalina obulwadde obw'enjawulo bagamba nti babonaabona nnyo olw'eddwaliro okuggalwawo. Bakazi bayitibwa kubonaabona muno nyowe nka management nkusaba batukonyere batwirukiire bwangu bakingulire eddwaliro linatandike okukora. Kata ukalikamu kyonga kandi bokusanga mulo mukuzalirawo obune mwizire nka babiri bayinga kubanza obundi kulindanga na kalombe kamukonga kandi nawo kitakusoboka. Olw'eddwaliro okuggalwawo abantu bangi bafuna okusomozebwa kw'amaanyi naddala abakyala abagenda okuzaala. Kusinga bakufuna obuzibu mu kuzaala bw'okuba bagenda mpaka mu tawuni awo busawo awo bagenda kujenga tibalina maizi gokozesa tibalina byokozesa byona buzibu bakufuna bw'amaanyi muno okusanga abandi bazaalire mu byalo. Yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masindi agamba nti bagezza kukola buli kisoboka okuyambako abakyala abagenda okuzaala era bavumirira ekyabakyala okuzaalira ewaka. The construction was supposed to start in the first quarter, but some of the delays in the procurement process had I'm sure the construction will commence in the second quarter, which we have entered in today, whereby I'm sure that after the construction of what is lacking, it will be in operation. I can really say that after the construction of a pit latrine, there will be official opening of the maternity ward of Kijenga, and we shall continue to use the placenta pit which is already available there. Agamba nti bonga abakulembeze bafuna okusomozebwa kw'amaanyi mu kufuna ensimbi okuva eri gavumenti z'ebitundu era kibaleetedde okuyimiriza emirimu ku ddwaliro. For long, but there was some challenge with the resources. There was the year we expect to get money from local government, they didn't give us money. Then the construction had to go on hold. After receiving more money, that's why it continue up to the completion. Ayongera okutegeeza nti eddwaliro lino terina kukola ku byakuzaalisa olw'abantu abangi abalikozesa.